olunaku olwaleero Alien Skin yagenze ne yeggwako ne Pallaso eyo mu Ghettos e Makindye eyo ne basooka ne beggwako waliwo wano abadde batandise n'okukwata Amayinja nga tugamba mbeera ki kati egenda okuba wano naye wa naye nga bwe mukimanyi nti era ne guno omwaka tutandikidde mu kuswala ate abantu bano bakutuwa disappointments era ekibaddewo kibadde kirala than what people expected era olutuusa awo abantu ne basooka ne basekayo obusimu ne bagamba ekigenda obba wano naye mukwano bikyuseemu. But anyway guys, welcome to my channel. This is Patricia's Latest. Make sure that you subscribe, like and share. Tap the notification bell obiringa te ofuna notifications bulonteeka ekipya ku eno channel katusooke ate tulabe Alien Skin ne Pallaso. Eggaali zeesanze Makindye gladiator wuuyo system. Tuli Makindye Yeguddeko ankopi gladiator. Tuli Makindye Yeguddeko ankopi gladiator. Bw'ate ate kibanda Alien Skin ne kibanda Pallaso we babadde. But anyway guys, kwatana bakwanga subscribinga, likinga, ate sharinga, tapping a notification bell obiringa ofuna notifications bulonteeka ekipya ku Patricia's Latest. Thank you so much for watching. Bye bye.